Wetutuukidde mu kisenyi mu Kampala gye batundira ebisolo ng'embuzi n'endiga tusanze abasuubuzi baleesedde ebisolo nga balinda baguzi. Bano batubuulidde ebbeeyi y'ebisolo bw'eyimiridde. Emitwalo 25 okwambuka waggulu kusinza saizi y'ensolo. Ez'abavete, ez'abatandikiro bamufuna mpola, saizi nga buno mu mitwalo 2 nabwo mbulina. Buli muntu wajjire embuzi zirimu ebbeeyi. Zirimu eza 2, 15, 25 kisinziira buli gy'oyagala. Wabula bagamba nti abaguzi bakyali batono. Naye abantu baavu tebalina nnyo ssente. Naye nga buli pulayisi weeri era embuzi nga bw'oziraba zikyali nnyingi, abantu batono abatugulako bakyali batono ddala. Abaguzi tebana bakuwera bulungi nga bulijjo. Abaguzi bagamba nti ebbeeyi eri waggulu nnyo. Bbeeyi ya waggulu bali kwasula 7. 25 kubakoma. Bakambwe nnyo. Ne mu katale ekibuli naye embeera tebadde ya bbugumu nga bwe gutera okuba ng'enkya Idi. Wabula bo babadde bakyalina essuubi nti essaawa yonna abaguzi baakweyongera. Ndi wano twetegekedde Idi naye abaguzi batono. Talya nnyama. Bajja kujja bagule ebyennyanja byaffe. Ku muzigiti ekibuli Imam Abdul Salam Mutyaba atubuulidde enteekateeka z'okusaba bwe zigenda okuba. Program etandika ku makya ne takbiira ezo nga bwe mbagambye. Then tugende mu Luganda preaching. Bwe nava mu Luganda preaching tugende mu English preaching. Mu English preaching then today ku main preacher agenda okutulemberamu okusaala Idi enkya. Wamita Sheikh Ishaka Mutengu yagenda tukulemberamu okusaala Idi wano al-Adha. Naye nga preacher tannaba kujja main preacher tubeerewo n'obubaka wa Supreme Mufti aba message gyawa nga abantu tunnabakola ki nga tunnaba kusaala. Ono akubiriza abasiraamu okukeera basobole okusaala amangu. So tubakubiriza abantu okwata obudde. Tukwate obudde tujje nga bukyali yenu wetumala abantu baddeyo waka mu programu zaabwe ezoteekateeka Idi ne family zaabwe. Winnie Tasana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.